Osama bin Laden kakasanga erinnya lino wali oliwuliddeko. Osama bin Laden ono yali musajja muwalabu era nga yazaalibwa mu Saudi Arabia mu mwaka gwa 1957 n'afa mu mwaka gw'2011. Ono yazaalibwa mu Riyadh mu Saudi Arabia era nga yazaalibwa mu famire eyali engagga nga baali baddiringa mu bintu eby'okuzimba. Yasoma economics saako n'okuddukanya business oba kiyite business administration ku King Abdulaziz University mu Jeddah, Saudi Arabia. Ono atandika okumanyibwa mu myaka gy'ekinaana oluvannyuma lw'okwegatta ku mujahideen mu Afghanistan okulwanyisa Abasoviet. Mu mwaka gw'ekinaana nga guggwako yatandikawo akabinja aka Al-Qaeda era nga kaalina ekigendererwa eky'okubunyisa enfuga y'Obusiraamu mu nsi yonna. Ono asinga okumanyibwa mu kukulemberamu obulumbaganyi obw'enjawulo obwateeka ensi eno ku bunkenke. Okugeza mu 1998 yalumba embasi ya Amerika mu Tanzania saako ne Kenya era nga abantu abasoba mu 200 be baafa. Mu mwaka gwa 2000 mu Yemen yakola obulumbaganyi ku mmeeri y'Abamerika eyali eyitibwa USS Cole era ng'okukakkana abantu 17 nga bafiiriddeko. Mu mwezi ogw'omwenda nga 11 akabinja ke yali akulembera aka Al-Qaeda kawamba ennyonyi 4 era 2 ne bazitomeza World Trade Center oba Twin Towers mu New York. Endala emu n'agitomeza ekitebe ky'ebyokwerinda ebya Amerika ekimanyikiddwa nga Pentagon era endala nekola obulumbaganyi mu Pennsylvania era okkakkana nga abantu abasoba mu 3,000 be baafa oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno. Mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwaka gwa 2011 amagye ga Amerika gasobola okutegeera Bin Laden we yali asula mu Pakistan era ne gamukolako obulumbaganyi era wano teyasumadduka we baamuttira. Mu kumutta baamutta n'abantu ab'enjawulo okwali Khalid bin Laden ono nga yali mutabani we Ibrahim Said Ahmed era ng'ono ye yali alabira kompawundi ye wamu ne Abra Said Ahmed era ng'ono yali muganda w'ono eyali alabira kompawundi. Ku bantu bano kwaliko n'omukyala era ng'omukyala ono ye yali mukyala wa Bin Laden. Oluvannyuma Osama bin Laden ng'amaze okuttibwa baamukwata mwaka akaseera ne bamuzzaayo mu Afghanistan okumujja mu Pakistan era ne batuuka ne bamwekebejja obulungi okukakasa nti yali ye era nga kimaze okuzuuka nti yali ye baamutwala gye baali bagenda okumuziika era nga bamukozeeko ng'amateeka g'Obusiraamu agagobererwa nga baziika omuntu. Nga baamuvuga miles ezawerako ddala 85 ne bamutwala mu Arabian Sea era ne bamusuula mu nnyanja. Ono tebaamuziika mu ttaka. Ng'ensonga lwaki tebaamuziika mu ttaka kwali kuba nti baali beewala okuba nti mu biseera ebijja mu maaso ti abantu abaali bamwagala n'abaali bamukkiririzaamu baali bagenda okutandika okujja ku ntaana ye baagale okusiga nga batuukiriza ebigendererwa bye, so n'olwekyo baasala okumubuzaawo mu ngeri y'okumusuula mu mazzi. Newankubadde yattibwa wabula ebintu byali akoze byaleeta enkyukakyuka ey'enjawulo mu nsi okugeza ensi ez'enjawulo okwongera okunyweza ebyokwerinda byazo. Omwami ono era yaleeta okutondebwawo kw'obubinja obulala oba yasikiriza abantu abalala abalina endowooza ng'eyiye okutandikawo okutondawo obubinja obulala obufaanaganya ebigendererwa nga bye yalina okugeza akabinja ng'aka ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram n'obubinja obulala. Newankubadde Amerika yakola ky'amaanyi mu kuyimiriza ebikolwa by'omusajja ono, wabula waliwo ekigambibwa nti omusajja ono yawagibwanga Amerika yennyini nga yemuteekamu ssente okukola bino ebikolwa by'obutujju. Wabula bino byonna tebirina bukakafu bumala okubikakasa nti bituufu. Biki bye wandyagadde okwongera okumanya ku musajja ono ojja biteeka mu comment section. Olw'okuba nteekamu obudde bungi
kijja kunsanyusa nnyo ng'osubscribinze onyige ne mu notification bell nga keeka akadde osobola okutegattako mu WhatsApp group era nga linki ya group kweri kuno kwennyini ku YouTube ojja kugiraba. Nkwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.